Ngegwanga likyatambula mu nkyukakyuka ezaakolebwa nnyinimu kukyusa baminisita be olunaku olwaleero abadde omumyuka owookusatu wa Katikkiro Apollo Makubuya awaddeyo Yafeesi gy'abaddemu nga ssaabawolereza wa gavumenti ya Buganda awamu n'okuba omumyuka owookusatu owa Katikkiro. Ono mu kukwasa Yafeesi eri Oweekitiibwa David Frederick Mpanga ategeezezza nti alina okusoomozebwa kwayiseemu era alaze essanyu ly'asinze okufuna mu buweereza nga minisita w'Obwakabaka bwa Buganda. Ono era ategeeza munne nga waliwo emirimu egisalidde era nga kyandibadde ky'amagezi okutandikirako olw'ensonga nti mikulu nnyo eri Obwakabaka. Muno mbaddemu emisango egikyajulidde ennongoosereza ezitali zimu n'ensonga endala. Kubalekera tulabe engeri ki gy'ekinagenda mu maaso nga muno mwe muli ensonga y'etteeka ku bafuzi ab'ensikirano eri mu kkooti. Tulowooza nti nno newaakubadde mu kiseera kino tebagikozesa nnyo naye ya bulabe kubanga ekugira emirimu n'okwetaaya n'eddembe ly'obuntu eri Obwakabaka n'eri Ssaabasajja n'abafuzi ab'ensikirano abalala. Ensonga ya munnamateeka Male Mabirizi nayo tagireseeyo ng'akwasa Yafeesi eri amuddidde mu bigere. Kikyali mu kkooti egimu naye tufunyeeko obuweerero okuva lwe twabadde nga tubalwanyisa mu kkooti. Mabirizi kankikooneko kino ye w'ennaku zino naye Buganda ndowooza nga Ssaabawolereza oteekwa okumanya nti nno Mabirizi kati ye wa kiseera kino naye Mabirizi nga tannaba kubeerawo ati waaliwo abalala be tuzze tulwanyisa mu makooti omwo. Ye gwe bakwasiza obuyinza David Mpanga ye minisita ow'emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda egy'enkizo asiimye Yafeesi mukwasiddwa era n'ategeeza nga bw'agenda okukola ekisoboka okulaba nga akuuma ekitiibwa kya Yafeesi mukwasiddwa. Ono oluvannyuma naye awaddeyo Yafeesi gy'abaddemu eri amuddidde mu bigere Ssaabawolereza era minisita wa gavumenti ez'ebitundu Christopher Bwanika. Ono amukuutidde okutandikira wakome awamu n'okukola obuteebalira eri Obwakabaka. Tufubye nnyo okulaba nti buli wamu we tulina okuteeka amaanyi tuteekawo amaanyi tulage nti lino si jjenje kkalu wazira Bwakabaka nti ate Ssaabasajja Kabaka Mwenyango nze nkiddamu nga nkyogera Mwenyango oyo amuwaabira amwanga ajja kulaba kubanga ne bwe buli baddi guli muwokya ate bwe guli muwokya n'abalala baliyiga nti nno eno tojja buzzi ku kinyakula nakuweebuula naye ate ye Oweekitiibwa Christopher Bwanika asiimye era n'ategeeza nga bagenda okukola ekisoboka okulaba nga akuuma ekitiibwa n'ettutumu ly'Obwakabaka. Mu musango gw'Amabirizi nvaayo nnyo nga nze yaguwoza ne nasibanga mu ofiisi y'Oweekitiibwa Makubuya. Oweekitiibwa Mpanga ye mukama wange abadde yampa instructions ku musango ogwo nga tutambula naye mu kkooti. Oweekitiibwa Katende nagendangayo okwebuuza. So emirimu gy'Obwakabaka tugikolera wamu ate continuous process sigamba nti tetuwumula na kuwumula mmanyi. Oweekitiibwa Apollo Makubuya yatandika okuweereza beene mu mwaka gwa 1993 mu mwaka gwa 1994 n'abeera mmemba w'olukiiko abaddeko minisita w'enkuluze abaddeko minisita ow'okusiga ensimbi minisita wa ssemateeka n'essiga eddamoozi era nga kati nnyinimu yasiima abeere omuwi w'amagezi omukulu mu lubiri. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.